SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Ayise bannange kufurwegeze losi yennyini okimanyi ekyo gwe tomute muyole nejjiiko omuzzeemu Firigi ya Rama yagituguzizza emitwalo 2 mu siringi 4. njagala nkugambe SOZO sisobola kuguza Firigi okufiira wano. Firigi yange weeri. Eno nno ye Firigi omukulu ekola ng'entebe. Tewewuunya kati eri eya SOZO yeekola bweti. ojaamu ye mu ya SOZO ye njaamu eri nnyimpi. Abye soko jjo gikwate kuwulire. nete tengwire Di tokwata otyo. Tokwata otyo. Mama ngali mukazi munaku nnyo. munaku lwaki omutivito togimuwa Ogambye ki? Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu. Amanya gangeze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. baleese omusomo ogusookedde ddala. Guno bakutumye the first International Empowerment Conference on Healthcare and Medical Sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario. Wali ku 237 Sackville Street. Mwenna mbakowoola nga mbategeeza. Mwe ba international exhibitors mugenda kusasula $550 eza US. Ate mwe ba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mwabali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno genda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gw'akabi nnyo ate nga gw'amaanyi. Mujje mwewandiise mulinda ki? Mama ngenda balumya omutwe mugenda nno kukiwulira. Mujja kukiwulira yennaku ebaliko. Mbu Firigi, okimanyi no Firigi erimu akapolitiko kewakolereyo ku kyeyo. Oba eno Firigi egula akamotoka k'ovuga. Mumpala neno Firigi etereka ssente. Mulowooza etereka byakunywa byokka. Etereka nno ne ssente muddemu nno mummanyiire. Eno Firigi Mado eri Firigi nnyimpi. Ndowooza olaba engeri obulamu bwange gye butambula. engoye mu Firigi Lengera engoye we zifaanana. Ntegeke. Senga osanze ntegeka butegesi. ozipanga omwo Mpanga oba omwo. ozipanze omwo kunnyogogamu bakukwata kutu ice Tojja bitegeera. Ngenda kujja ku live yange ngenda kunyinyampira bajjajjabo bonna mbajjemu empale nzimire kunyonga ndibwerere nkulage nti abo bajjajjabo mbakunamira bonna. Oteeke mu nkola mwobwo obubaka bw'ogenda okufuna. Ani nawe bw'otawaanya naawe ne bajjajjabo nja babamira. Ate nagambye jjajjaddawo nze kati ate jjajjaddawo ogenda kunyiiza nga buli weesanga ebibbo mpame mu bipame ngule amayembe n'ensimbi.
era nze kati nanti nagamba content omuyingira tolina kyofiirwa nze kati omukazi gwe nnina talina bazadde baafa talina bakika kati omukazi oyo we namufuna era ne gwe ndifuna omulala ng'onankyayo kuba bankyawa nnyo njagala omukazi nga talina kika ye talina kika kye kuba kati mu butuufu oswala kati tugambe Rama neetegese tukubya amasuuti neekubamu akafaananyi oli mu bantu tugenda okwanjula mulinzi omuko abantu bangi balina zi smartphone kuba waliyo basenga abakwata mu biziga abengezigezi bano bakojja ba WhatsApp baliyoko tente ku TikTok balaba omukajja eno mbaga bagenda laba Rama yavaayo ngawe mukimanyi nti nno ndi mwana mutegeke planned kid bino bye mbagamba bulijjo ndi mwana mutegeke kakati nina engatto nina Firigi nina ring light nina TV enene nnyo nina ne fan nze nabagamba mujjene munneepikako mbw ate omwana mutikka omwana bamutikka osobola obbeera wano e Uganda nobeera musanyufu nekyolina kati nze ebyobugagga ebyange kye nasooka okukola kwe kuyuwa engatto lengera eno eya Jordan gyemigogo njirina owino yonna nagiteeka mu nnyumba yange kati lengera eno Jordan 4 eno Jordan 4 eno bagiyita Jordan 4 mulasha mwererera ogiraba tolina ogenda kugisanga zino zabakaguje fekka eno enengato nagigula $25,000 wano Uganda tuyinawo engatto nga za bbeeyi sente tuba nazo naye kwekusana katono koolina tetulina nnyo ne just jobless billionaire ninamu ebyokulya bingi ndi mwana mutegeke ebiyenje ebikulu bibeeramu tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyayiddeko omukulula baketi ya KFC sebo byonna ebyo bye bimpalanya ku kyalo nno wano Land Road abadde angoba kubeera na byakulya paper bag abakazi baganya ofumbirwa bakeera wano Rama bampe ku byokulya nti tebakyagagenda eri basajja bamanyi mbawa tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyayiddeko planned kid omukulu Rama tumusanze ali mukutegeka ngatto ze baziva ku washing be bazoza ku washing be zino engatto nina abantu b'okubyala abanjolezako tebalina mirimu so kati mbawe engatto zino ne bazikuuta ne bafuna kye balya wadde nange sirina nnyo naye tumusanze ekitanda atugambye tulabye mufaliso atugambye naye ababadde bambuuza ebyekitanda wawoosula omufaliso guugwo tofaayo ekitanda bageza kifuuyire bikubibeera muno biyenje anti omanyi nti newaba ebyokulya tewabulawo bagenda sanga tukole programu eno tutuuka tutandike ate kadako ebiko kasalemu tetugenda salamu kintu nakyo tosalamu kibuzi tusalika mufaliso omufaliso guno omufaliso nga woogulaba ennyumba eno gy'olaba nakagizimba ntereza era ndowooza olaba nga bwefaanana so kati mubaddemu ekitanda kinene nnyo kiva eno n'eri kati ekitanda batutte kukola ki kukifuuyira okifuuyira ki okukifuuyira muneno mbeeramu n'ebyokulya bingi KFC kankuyiya ate ndwawo cornflakes KFC amagi mmese byonna ebintu bibeeramu emmese zintawaanya kati ekitanda baba balina okukifuuyira ate siina manyi omukozi ajja weekend kati gundi ya KFC nengeramu bunzali KFC baamu muka temulimu tishu ya nedda tudoli wandigambye nalonda kironde naye kano era namanya mujja kwogera ne foodwabu byonna yidi wano waliwo kyesirya ena bwe tuzza kwetera emboozi ya Rama tuzza kakasa kituufu Firigi omukulu tuza kakasa Firigi omukulu SOZO yagigula oba weeri tutandikire eno ku Firigi sebo kamada wekyuseemuko katini jangu tuletere ku Firigi tutandikire ku Firigi togikwatako yahaula ebirala byonna bikole tokwata ku Firigi okuba kwatamirawo na lusaniya dawali tokwata ku Firigi
eno yo tuba tujja kwawukana iyo oze naye teri kyolyako teri kyokwatako atulira ddala awo tuba tumanyi firigi bagigula firigi tebannagigula firigi yange weeri nze situndanga ku firigi ndowooza banoonya byabwe nze otunda firigi netta otunda firigi netta kozza oli mugenyi nemujja ne mutukyalira tuba firigi mubeeramu ssente temuli ssente mujja ne mutukyalira ne mutufuukira ebizibu wano kozza oli mugenyi mbeera ogimanyi oba tompiseeko nnyo kale tewali buzibu omanyi abagenyi mutawaanya buli lunaku mukyala nemujja wano ne mutubaonkoze bwotyo katuspisi kaliriddawa omanyi waneno ninawo obugundi bw'abagenyi woba tokasiimye ng'okolimye nnyo kano bakayita oba buno babuyita batya buno obuntu buno disposable omanyi neerabira nnyo n'obuseke mba nabwo bubuliriddawo obuseke Rama kamera tagigira nnyo okagira nti bayinza okugamba amazzi simanyi ate minati maybe ayongeramu amazzi kubuzaabuza mbeera mukama wange Kampala ogimanyi gw'ova eri gy'ovudde oba yembeera nze nnyiniko nange kanneeyireko muno nange kanneeyireko muno ate oyo nuuno yiye tofaayo nyongereramu nange sukali anoge bulungi oyagala kufuluma wano bombo gula wa musajja afulume awo tuba twawukana friji y'omukulu yuno sebe ekyaliyo era twagala SOZO okola vidiyo eyeetonda firigi tonaba kugigula tanagigula firigi tanagigula yagambye ate muka vidiyo yagambye mbu Rama firigi yajinguzizza emitwalo 2.4 Firigi ya Rama yagituguzizza emitwalo 2.4 yino wano wabadde wagenda minute maid amazzi soda ne sente enkalu gigule obulamu bukunyumira njagala nkugambe SOZO sisobola kuguza firigi okufiira wano firigi yange weeri kati akoleka vidiyo akeetonda akwetondere SOZO njagala okoleka vidiyo akeetonda genda mu mbuga z'amateeka nkukube okumpayiriza mbu naguzizza firigi gye walabye yabadde nnyimpi eringa eno gundi tampeko gwe tunuulira firigi yange olabe n'obuyonjo bwerimu firigi eno nno buli kimu mulimu buno ice cubes ntekerako muno buno bwojja kufuna ojja funa giragiraawo nenda kasoda nono ndudde okukanywako olowooza nno tebakatunda wali ku dduuka ndi mwana mutegeka SOZO singa agaana okuvaayo okwetonda ku vidiyo gye yakoze SOZO singa avaayo okugaana okwetonda singa agaana okuvaayo ne yeetonda abuuze jjajjaddewo ekyamutuuka kuba ye bebiddeo amubuuze ekyamutuukako agenda amwebuuzeeko tulina Rama Planned Kid yani ye Rama agenda kuba nga atunnyonnyola Planned Kid alina kubeera atya tutuuse mu nnyumba ye oyinza ogamba tutuuse mu state house buli kimu mweki ogirabye naye nga yo TV ogiraba obunene bweriko nabalingira iti bino bye mbagamba abaana abategeke babanga ffe labalingira iti gyekoma nnene nnyo TV nene era SB4 lutuuso wano atidde n'okutya nagabannange eyo nakamajjala batwalira Dubai eyo mu hotel atidde ndowooza okakasizza bakakasa abantu TV ogiraba laba ekifaananyi shiba zino tanogikwatako era togikwatako kuba weegwa simanyi oba ovaawo nemmotoka ogireka eyo yokubuulira nange nnyiniyo sigirongoosa okuva bye bagisiba ngirabiraawo naye nga yo sound bo girabye hisense nalabye ogisumulula jangu ono tunnyonnyole bulungi kuba nange tomanya bwe naafuna ku ssente nyinza
ene na iPhone yange kibanja kiramba gwe wokwatira endagaano nisimanye endagaano n'osoma eza iPhone tebanzita omanyi muna abantu bawano bazibu nyeno nno ye mapensa gyobadde nayo eno mapensi gyembadde nayo eno mapensa S20 plus eno yenkwata mu ngalo si kuba na sente kuba na mukufu kyenina kati nze kyenakola ngeri gye ndi omwana omutegeke muzeeyi yatulekera ettaka ddene otemako butemi n'otunda ye n'ogula kyoyagala so kaya TV wagwasede ngamme eno TV eri mu miliyoni 4.2 Toshiba 55 nga ogiraba bweti 55 erimu n'abakazi abawuga eno firimu Vijje Junior yatera okummanyira nnyo mulabira wano buli byanvuma nengatagata content byennamuddamu sinnamukwatamu bulungi kati neno eno bagiyita adidisk Toshiba bino bye bakwata bino bi DVD nateekawo gaddeke ga CD negegira palimote mulage wano nteekako buteesi kati nno bagenda kunyiiga ayi bayino nyiigira ddala bayinza obutanyiiga ate mama yagala gana konswaza bibyo ezo firimu kuliko ennyimba byebyo banendoza ebituwe bifaanana oyina ekirala kyo TV oyogirabye soko joji kwate kuwulire nete tengwire tokwata otyo kwata kano tokwata wenaya inama komawo awo tujja kwawukana Saundi ba yammeka Saundi ba mama olowooza nno ojja kunjogeza ebyobugagga naddamu okuba oluseke ne power bank ziizino ziizo essaawa ya golodi kweganga omwana omutegeke yo Saundi ba nagigula akakadde kamu n'ekitundu wakisi bisatu ewa SOZO si SOZO atunda nawe bikadde oli SOZO ayina gali agatebe biri ebitebe bye eksiwo yandeetedde entebe erimu mugaba ebyo nze laba ebyange webifa ino si second hand Rama wayo ya sukari agula kisale ninda kwa SB4 tonteeka ku level ya SOZO nawe atunda bikadde eno box yaki nakolengo gisumulula eno box yaki sagala tu SOZO eyo box yaki neno box yaki TV zizo ndowooza oziraba buba bujulize era namanya ti zino box sirizisuula nti abasajja nga ba SOZO balivayo ne bagamba mbu nabaguza ne receipt mweziri muno byonna box ya Firigi yo yeruwa eya Firigi kozi wagitaddewa girekeeyo bajja kuloga nenga gwe kyoba olina omumanya byonna bipya Saundi ba yajjidde muno ye yajjira muno si yajjidde muno kuba si mpya nkaddemu nagigula emabegako ekintu ekikozeseeko kiba kikadde amanyi nti omuvubuka alina kwegombanga gwe yiiwe oteegomba nze ogenda kwegomba kitaawo waliwo gaasi afumba no gaasi yafumba ono nno gaasi njota mwote nono si wakufumba wakwota era tusobola okwogera paka wogenda ngaayota okuma empewo nga nyingi n'oyota si nga bano abazungu bino byolaba ne bateekamu ebiti teweraliikirira ekifo kiri amanyi mulina amaalo gaasi oyo muteekako anenjota empewo nyingi nnyo nkoma akafaananyi nga bwali eno eyiseemu omuli tesobola era toddamu nokyogera n'okutta kitta kino kyekiyungu kiri wano ekiyungu wenfumbira lwakuba osanze twalidde eddamu naye tulya kimu kyokka tetuddamu ng'abaana abategeke kino kiyungu byonna biraba ndowooza kwegamba bintu bitegeke mukebe mulamba n'omunuuna tumunuunako gundi nga yasubwa Miss Damamu nga yasubwa nkugambye yasubwa olulenzi kati oyo kadama nze mutunula ne nga bane bakadama balina obuzibu ofunye omusajja ow'ebirooto byo wano wange sipangisa ndeekaana olabewo oba wanaaba wajja wano namanya nti ndeekaana nnyo ku tikitoko kyeyamaani wajja nga mubuuza endagaano ya wano eriridda wano wange nina eddembe erireekaana tudde ku ngato engatto zino nkoma ziramu bazungu ziizo kati ndikasita nawe oli muntu mukulu owezezza emyaka 18 weetegeerera njagala otunuulire engatto zino obuulire omuvubuka ali alina kwambala atya
kwambala kantule kuno mukama wange tulabanga onsinga obunene oyagala tu wabula mujoga tula mu firigi kuba yeno nayo ntebe osobola otuula wano wosigana naye wegakuba bwamanyi laba nno onaabadde ki lindako mumulage simanya netereka buli kimu ngatto sente kutuulamu kunaaba nze sebe wa mu firigi kankuveeko ate kati ebiyise atofaayo abakozi webali wano kama jamada leta ekisiimu ate nagamba obanga obeera yanguwa oleetanga ekisiimu omuwangaani gano maka gago obuzibu omutawa abantu bitiibwa be bano boosanga nagamba gundi mpolaayo omutwalo tomumanyi tomulabangako mbumpole omutwalo nga tonnamba kunneewolako omutwalo sooka osasuleko oli gwe waluma nake olwa firigi ye bano bakadama baliridda omanyi ninawo wano bakadama abalongoosa wano nsanze wole osanze ekifo kitukula kati tofaayo byenzirugazza ayise bannange kufurwegeze loosi yennyini eyo okimanyi ekyo gwe tomute muyole n'ejjiiko omuzzeemu muyole n'ejjiiko ayajjajjajja yola mpola tomeragagira oyonoona ako kuba kwonoona aswabulu kyebayita okwonoona ekyo gwogobeddwa ogobeddwa kyebayita okwonoona juisi wa mukama walaba wamuleseewo agobeddwa alaba wamukuyirako ku bigere talina nampisa wano kojjawe w'emasaka yakunkwasa otuuse nno okudda ewammwe kojjawo yaŋŋamba olaba wamuyiwa kyemuva mubulwa emirimu ku bibuga ne muddaano nga mukaba mbugundi alina empisa embi yangoba wano kojjawo yaŋŋamba ate ennaku zino zonna obadde okwata mu byokulya byange tutuuse okwawukana odde ewammwe eno nno ye firigi omukulu ekola ng'entebe tewawuunya kati eri eya SOZO yeekola bweti ojamu ye mu ya SOZO yenjamu eri nyimpi nyimpi eringa ddeno eringa mado ono wa Miss Damamu obumpi abamujja musanjewo obumpi bwe baliko mukama katonda ndowooza naye yeewuunya natonda ki kino Rama Planned Kid yani Rama Planned Kid yenze oba nkugambe ntya bakuzaalawo banzaala olowooza nno nzijjukira nayo kyemmanyi kimu banziika mulimbo talejo bakuziika banziika mulimbo era oli wano wenfanga limbo balemanyi nti wofanga bino nga nzija bino bya maama wange ye musika waabyo byonna mama ye wali mama wange gyali mwagala nnyo ne taata wange gyali eyo gye bali mama yabeerawo maama abeera sayidi zeeyo kawempe eyo waggulu eyo era mutumiddeko yazaala serebu akumanyi amanyi byokola ku TikTok tetwandigenzeeyo kuba bakomplainako nti ovuma okuvuma kati okuvuma ebyaddala okuvuma ko nange sikwagala era saakwagala okuvuma wabaawo embeera ekusindikiriza baneeno ogime nkukuba oluyi tolabanga nti nno bibyo oli sekadaama kiddemu ndi sekadaama ekola mangu oveewo ate ogenda omanyi muwuliriza nnyo kati wano owulirizaawo ki tulaba tetuli mu katale tuli wa Rama wange lino nno ddira ekisenge kiri eri bayithawe wano ninawo ekisenge ekyokubiri kiri eri wano lino ddiiro ate ekisenge kiri eri tubadde ku nsonga za kuvuma bagamba nti ovuma
okuvuma sivuma nti nno njagala era omuntu yenna yandibadde ajja mu nze n'embeera ekizampa eri abalala nti omukyala yenna oba omusajja yenna nawe gwe kennyini oli musajja mukulu okuza okyazaala tozaalanga omwana mu mukazi omu oba mu musajja omu biba bizibu bye bino ebizibu byolaba nti nkeera ku makya n'envuma bakuzaala mu omu single mother ye yankuza kati kikale ffe nga ffe abaana kitwafekitinga gweoyinza okulaba nti nno ozadde omwana kiwedde naye ate gye bujjeeyo maaso kiba kigenda mu afekitinga kati bwekikwafekitinga kitya naliko ku kyeyo mpozi waleka Saudi Arabia nebigaana ne bakutikka tebyagaana zaali nsonga za family nga ndaba kinsusseeko kati osobola ogenda n'okola ate embeera baana bangi abagirimu n'ogenda n'okola mama ng'ayagala akasente ne taata ng'ayagala akasente nga tebali wamu notuuka ne wejjusa n'ogamba singa mama wange ne taata wange baali wamu nga wempeereza omutwalo maama ampolereza n'agamba sebo toboggolera mwana yaweereza omutwalo wiiki ewedde yaweereza kitegeera nti abazadde nga bali wamu baba bategeera embeera omwana gy'ayitamu kati abazadde buli we baawukana oli n'abeera eri oli n'abeera eri buli omu akolima ate buli omu aba amanyi oli gw'osinga okuwa kati awo obuzibu ne bujja kyekyakujja Saudi nkujjira kati jjukira nze Rama sinywa mwenge ndi musajja musiraamu nasoma eddiini la tashirabul khamr tonywanga omwenge tolyambizi kale bintu bingi ebyobusiraamu eddiini yonna gisoma kyovala ntya nnyo Katonda wange bino byonna nsobola obbanga nvuma naye Katonda ye mmutya kuba omuntu newenkuvuma nonsiba n'okola ki teri kyojja kunkola naye Katonda mmutya kati wentuuka embeera nensukkako mu butuufu nga family ekutadde ku buzibu sinywa mwenge nti oba nywa enjaga oba ndi amayirungi nzikakkane nange nina weakness buli muntu alina weakness mu bulamu ojja kukakkana ogenze ku TikTok ebyo bye bivaamu kubeera nga bijjako stress kanze wenvuma wallahi nzikakkana wenyo era nina obusungu bungi nnyo kyova TikTok tosobola kunsinga nina obusungu nyiga nnyo obusungu kale obwetumbiza ate nga si bulungi kati wenyiga ennyo n'ennyombo ba n'envumo ba n'enkola kinge nga mpulira muli mpulira nzikakkanye oli waabanyizizza obusungu oba bwa famire byonna mbikumalirako ebizibu byange kati kyekyo ekizibu kye tulina naye kikulanga bakusibamukko awo bansibamukko oli yagenda n'avuma maama wange nga tumanyi nze kale saakiraba bulala nagamba oba muvumye nange kanvuma owe nga manyi bino ebya vibe ebya TikTok kumba omuyaya ali serious ne banteekayo nembeerayo nenze maama wange yaŋŋamba oyo muleke Katonda yajja mulamula ne muleka wamalayo bbanga kikoze namalayo olunaku lumu kyakuyigiriza ki ebbanga lye wamala mu kkomera ebbanga lye namala mu kkomera kyanjigiriza okukola emikwano emirungi egisobola okubeererawo kubanze kyewuunyisa nze Rama avuma abantu obaawemula saamala lunaku mu kkomera ate nga banzigirayo bukadde si nti mitwalo 2 oba kunsonyiira bwereere nti era ekyo nakimanya kuva dda saakiyiga na buyizi nakimanya kyolina okukola omukwano okimanyi SB4 eriyo TikTok gwe basobola osiba n'amala omwaka mu kkomera naye nga tavuma ng'ate akola content omulungi nenza ate nze avuma nesimalayo olunaku ate abantu ne bajja Alien Skin waliyo Shani babawo Franka bonna ne bayiika wali ate nga nesirwa nayo n'olwo lwennyini nali nvaayo kola mikwano mirungi so okuva bakusibako waliwo ekyakyukawo mu bulamu bwo we bansibaako waliwo era ebyakyuka naye ate era tebyakyuka nnyo kubanze byenkola si byejjusa nkugambye nze nakoowa ensi kyemmanyi ntya Katonda gwe nasigaliza teri kyakyuka nnyo kubeera okuvuma nayongera n'envuma nayongera n'envuma nnyo ate si kyenyumirizaamu naye ekyasinga okunkyusa ku joininga Alien Skin kintu ekyo kyankyusa nentuuka nga ate nsisinkana abantu ab'enjawulo neŋŋamba kati we natuuka mu bantu bwe bati nenvuma mbeera n'Alien kale neneebuulirira nze kana ekyokunsiba tekyankyusa omuyimbi oyo kale alina kyangasseeko nti nentuuka neŋŋamba kati wenvuma bandabira mu kifaananyi ky'oli muyimbi
kankendeeze mwina ninkendeeze yambadde nteredde kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tukujjukiza ya extreme wifi ya kuva mbannaffe aba Airtel obeera nga atoje ku tenogyitekanga wano kuba live ziri enkambwe ane network kabe miss dama mungaze bwati ku live yo network atebuukako osasula mwezi ate nga akasa sale bija mu nsawo yo wefuna internet etabuuka internet jogenda okubeerako buli muntu agamente naye mukulu oyo ekifaananyi kye nga kyatereera ku luli internet yali ebuukabuuka ku luno tekyabuukabuuka tulina Rama tuli mu maka ge amakulu weno gy'abeera tetujja kugambayo tusanze nga yeetegeka tetusanze mu kitanda nti bati tutekifuuyira alina ebiku bisula bimuluma. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel Money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Eddiiro ekisenge kiri eri lino ddiiro olwansubwa wano wonna wange neeri waliyo eddiiro ekyo kyokola kirumya abantu noddira firigi yonna buli kimu nojjangu onywako katini buli omu alina omukisa gwe oba nkuweeko naye gwe atali mutegeko onaabisobola. Esaudi oli okolayo ki? Esaudi nali nkola mu McDonald's. Nali nkola mu McDonald's, nina experience mu fast foods. Osuubira okuddayo? Njagala okuddayo naye obuyambi bwabula. Oba oli mutikke nga bannaffe? Tebantikka, ekyo kyo tebantikka, nsobola okuddayo naye obusobozi bwabula obw'okuddayo. Ate butya si mukwata za bukadde TV yo ya bukadde 8. Ebyo bintu bampa biwe. Ng'olina emikisa. Abagagga obamanyi, omugagga agenda n'agamba nkuwadde essimu n'agaana okuwa ssente. Nina abagagga bange ne munnaye oba nabo bali simu bagikuwadde buwe nga ogiraba eyo. Kati nga njagala genda bweru oli nakwata essimu n'agimpa. Ogitundira n'ogenda. Ate batunda kirabo tokikola ng'ekyo. Kamada nakadama yamuleetera essimu n'agitunda. Tebatunda kirabo, just njagala ka ssente ngende ebweru. N'ebyo byonna byolaba bampa biwe. Neno firigi bampa mpe byonna. Kati olwo otuuka ogenda ebweru ogenda birekeraani. Maama wange ali mukazi munaku nnyo. Munaku lwaki TV togimuwa? Ogambye ki? Mama nomuwa ku TV n'abeera nko ng'alabako ne firigi olabika oyina bye weenoonyeza. Tuba twogera TV firigi biveeko nemumuleke ate kukisussa nnyo ate kati nekyembeera nakyo ate nkiwe mundeke nange. Twogere ku lutalo lwo ne Baby Deo tulaba ku TikTok okwo lwatandika lutya? Baby Deo agenda ngamba nsamire soko nga sinayogera omanyi atuma mukulu tamagamba gasembeza. Oli musajja mukulu nnyo naye toyina kyakukola. Kanywa kano
bombo ono mujeke ebyo ebintu kwate ekisero kiteeke kibeere wano ngenda muweereza omukulu nga wange sikwesiga ne bye nakuwadde tonnabimalamu tuulaawo nabyo otandika tutyola Baby Deo twali awo ku live nga omanyi nga tusaagasaagamw awo Baby Deo n'avaayo n'aŋŋamba mbu yo batwava ku ki nga tuli mu byakusaaga twali okoneka baata ng'agenda avaayo agamba Rama nze ndi musamize ojira okakkana kijja kugobya ekyo nza gwa ŋŋamba oba gwa ntegeerera nga ŋŋamba mbu simanya ŋŋende simanya tuli awo aleeta ebintu by'empewo mbu musamize nnyo emuga Baby Deo toyogera ku busamize nze sisamira nyinza okuba nkoze byonna bye nkoze mu bulamu bw'ensi eno naye sisobola kugatta ku Allah wange ekyo kyo sisobola olwakyogera ninga yamusumulula naŋŋamba Rama ogambye eki nadduka najjayo ensimbi najjayo ensaasi n'abikubaawo ekituufu natyamu toyinza butatya natyamu nini ŋŋamba mbonyebonye nnyo mu bulamu bw'ensi eno sifiibwako bekika tebandiiko ndiwo nzekka newenfa kanfe nenfuna obuvumu nemugaa Baby Deo olaba obusiraamu butugamba togattanga ku Allah ekintu kyonna la tushiriku billahi shay'an fa inqata'atuhum aw halaktum aw salabtum titogattanga ku Allah ekintu ekirala kyonna oba bakutemyetemye oba bakunyisa emazzi oba bakutuze togattanga ku Katonda neŋŋamba Baby Deo sobola kugatta ku Allah wange woba ondogoba onzitanzita nze tonyumiza byabuwangwa eriyo abafudde nga tebafudde buli afudde amazezzole ya byabuwangwa abantu bafudde za accident so Allah wabanga hajjali yanga agireesaawo nfe awe yatandika olutalo Baby Deo nankubira amasimu nankanga nakuba amasimu abasamize bonna ne bankubira manyi kye naliko muyaddala sigenda kugamba nti Rama ngenda kukola kino sigenda kugamba nti Rama bigenda kuba bwe biki naye obubaka bwogenda okufuna buteeke mu nkola nga bw'onooba obufunye okuba nti kabaata live eno senga nze mbadde ku live yange bajjajja nandi bakunamidde n'obba kunamira bakeno live yiyo teeka mu nkola obubaka bwogenda okufuna Rama nga bwogenda okubufuna bulungi nnyo ekyogenda kujja ku live yange ngenda kunyinya mpira bajjajja bo bonna mbajjemu empale nzimire kuno nga ndi bwerere nkulage nti abo bajjajja bo mbakunamira bonna oteeke mu nkola mwobwo obubaka bwogenda okufuna ani nawe bwotawanya naawe ne bajjajja bo nja bapamira ate nagambye jjajjaddewo nze kati ate jjajjaddewo ogenda kunyiiza nga buwensanga ebibbo mpame mu bipame ngula amayende n'ensimbi buteeke mu nkola nga bwogenda okubufuna buteeke mu nkola ate amangu ddala neŋŋambo banzirukire ku Muslim Supreme Council naye nga ne bamaseeka tolina otandika bbi bagamba neŋŋambo waayi deeta soda Allah yasinga omumanya nembeera waawo ne bankanga nakati bankubira amasimu abamu ne baŋŋamba jangu opromotinga ebintu byaffe tukuwe ssente ebyo ebyamalogo anti baba bafuna bakasitoma ngendeyo mbikirize neŋŋamba wemba wakufa bwavu kanfa obwavu nesigenda kulya ssente ezo ziba za kibi Allah wange andaba atya kanywe minati maidi nebake newemba siina kyakulya neŋŋamba waye kambeerewo nsonga za Deo zezo nakati akyannoonya nakati annoonya omusajja yannemerako buli wandaba ku live zonna nze era kyekyaŋŋana n'okugenda ennyo ku live annoonya buli wembeera nkubira amasimu ansindikira obubaka obuntiisatiisa mu bagenda kumpamba bagenda kuntuga ebyaddala eddogo gyeriri naye olina kuba muntu mugumu nnyo nnyo ebintu ebyo gyebiri naye olina kuba mugumu nawe watyamu naye tolina kutya oba ne other nzala wange mwesiga nnyinza obba mpemula naye waliwo wesituuka nze omuntu simutya naye Katonda mmutya kyova akadama asooka okumpa obukadde bakadde abaye bampa ssente nina omuzi banka statement omwo biki byonna naye sisobola zirya nina amazima gange sitya gwe nti ompadde nkutidde ntya Katonda nsobola ozirya kuba weba tolina kyogenda kunkola nenkwegaana ne Katonda ndaba atya
ngenda musisinkana ntya abantu balina famire zaabwe balina abaana balina abakyala balina bwolya sente ze kati famire yoba totulugunya oli otulugunya famire so byebyo muna era bebiddewo nze neŋŋamba wayi katonda nga ye muti era oba oyagala njawukane n'omuntu gatta katonda awo tuba twawukanye wetuba okuvuma twevuma ne tuvaawo ekisiga wamuwangulu tadde lwawangulwa akyawera nkolokooto naye nze yamanyi saawangula nenze ekindi mutima saakola nti nkola kuwangula wabula nanyweza ikima yange munda niya akida yange kuginyweza nnyo wabula ayisikola lutalo muwangula kuba katonda tosobola muwangula. Tuli n'omukulu Rama omukulu da planned kid kyasanga kyani ebyebugagga byange bireete nengatta abantu omukulu ono alina wava ku kyokweta planned kid okweyita omwana omutegeke omwana okuba mutegeke tekiriiko nti nno bakiramira bagagga naye nekutuuka nga nnene nnyo entuuka kanjambalemu ogirabe eno nno waliwo omukyala bamuyita Judith ali Denmark ye yagimpeereza gyemikwano gyenkola anti gyemikwano ali Denmark bamuyita Judith buli ngattawo gyolaba bampampe tewali kye nali neeguliraako nze gye wandi mwavu iyo girabye wentuuka iyo entuukira ddala bamuyita Judith ali eyo Denmark ne mukasa naye yangulirayo Ghost Empire eba nebambi banjagadde engato zo zirina oziraba zo ate nno ziri zennyini kwata emwemu nga gyossa wano laga abantu engato zino bayinza okuloga kwata emwemu nga wooteeka wano baba balina okuziraba ebyo tofaayo bakaddaama bange weebali bajja kujja balongoose mbasasula zaaki waliwo eyo neno kanjijjemu ogirage bulungi waliwo eno Timbaland oziraba UK okikola otya eno gyobeera ku babbi batugamba nti ono waliyo ababbi muna ate no teri babbi geto yesinga okuba nga eri safe geto ebaira safe gwe nofunyeeyo obuzibu eno wali eno wali safe ate ebifo byabagamba nti opakinga emmotoka awantu n'ogisanga ng'eri ku bifunfugu ng'empira bagitutte ebifo by'abagagga bye bitera okubeeramu okweraliikirire kuba abantu babamanyi abagagga babeera ne ssente naye kati eno ogenda kubba ninga abaliyo bonna baavu mpa ekyo ekipapula kya KFC ne biri biconflex onansonyiwa okutuma nti nkulaga kati era bye byagala lowooza nno tuba tetwawukanye osuula kyaki anti mbadde nkugamba obwo bayuwamu mata kati nga wenaakola bannaayo tovola ndi mwana mutegeke okola otyo oteekako mu yogati buubuno buba weebuti wembulira buyinza okundwaza anti bino temubisobola kati saasiranza anywedde bino byonna nengatta nga ntoyi tetulina wano ku mabaati eyo tetulinawo space ya toyi njogera mazima tugenda toyambireyo ku mabaati waggulu era saagadde nnyo otunule yeeyo emmanju ojja kwekanga buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 21. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets,
duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Njogera mazima. Tukweze embeera etabose mukikola mutyawo. Batya. Kuma bati nosanga yate munnongo wedde gyali. Oba n'akaveerako. Akabbulaaka. Wenyambira mu nju kyekyanguze eno faani. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga kujjukiza Airtel Extreme Wi-Fi yatuteekamu akasente tuveko mu bulango then tukomewo. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu. Amanya agangeze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. Valence omusomo ogusookedde ddala guno bakutumye the first international empowerment conference on healthcare and medical sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario, wali ku 237 Sackville Street. Mwenamba kwawoola nga mbategeeza mwe ba international exhibitors mugenda kusasula $500 eza US. Ate mwe ba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mu abali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gwa kabinyo ate nga gw'amaanyi. Mujje mwewandiise mulinda ki? Mukulikeyo mu bulango bwaffe tukyali ne Rama nga plan waliwo amanya ge weta amayitirivu ennyo. Tugatwanjulidde leero. Amanya gatya? Ogesala simanga salo Firigi acid simanyanga. Obombukola ndi ku live. Obombambukola ndi ku live nga. Esimu yo wagifunye. Simu yo bagimpadde yino. Kibanja kiramba. Okimanyi nti mu ba TikTok nzakyasi nzoomu anyway. So 14 15 iyo gikwatemu. Yezo okumbalukira mu ngalo. Mbadde nkugamba. Wontunza ebijja. Okimanyi nti mu ba TikTok njagala okkirize twogere mazima mu ba TikTok nze omu. Omu sigamye mbuuza asinga naye nze omu. Kwaba bakyasinza okwata essimu ez'ebbeeyi mu Uganda mu ba TikTok ab'e Uganda. Nimbye. Mu ba TikTok ab'e Uganda nze omu akyasinza okwata essimu ey'ebbeeyi. Abamu bagamba omwana oyo avuma awemula akola ki naye buno bubakanya bugenda eri ba TikTok abasinga. Tofa nnyo bantu kwagala wabula emikwano gy'olina gisobola okubeerawo oba okugasa. Kati nze lwamalaba essimu gye nkwata nze yandibadde kati eriyo abakola content omulungi nga tavuma alabika bulungi waneeno naye nga wootuuka ewuwe wallayi waswaza. Nze sitidde kukuleeta ate ndi mubbi siina byenkukusa. Firigi olabamu ensigo z'abantu yiyo ogitula mu yiyo. Waliwo ya comment nga naga nti bw'ogitula mu bw'oto esobola okugasa abagwamu. Oyo mulalu naawe kati njizzeeko labo bateesaze kimu. Hino Firigi bagikola
nga nsobola ogituulamu sobola oginaabiramu n'engoye nno nzipanga bombo jangu oleeta engoye n'engatto no firigi ya byafaayo tuze tumanyi nti mubeeramu ssente era tubadde tumanyi nti eno ogiyise banka okuterekamu ku ssente ogiyise banka eddala liriwe no firigi ekola ebintu bingi nnyo kati naawo kyeki kati naye SOZO yamanyidde mbunamuguzizza firigi eri firigi ennyimpi nga mado eri firigi nnyimpi ndowooza olaba engeri obulamu bwange gye butambula engoye mu firigi lengera engoye we zifaanana ntegeke senga osanze ntegeka butegesi ozipanga omwo oba ozipanze omwo kunnyogogamu bakukwata kutu ice tojja bitegeera ebyo byange nzekka tojja ekino nno kipapula kya KFC njirya kumaca ennyo ku ssaawa 7 mu ttuntu n'ekiro kya KFC okirabye ekyo mulimu yaweddemu najidde ku maca delivery yazze kyo nkitadde wano eno na iPhone yange oba ogirabye nina TV ennene nina ne ring light nnene nnyo wali byonna eno mapensa gye nkwatira kuno S20 Plus kati wano ntegeka gundi closet ye mu firigi 2 in 1 byonna ebikola singa omubbi ajja wano n'essaawa mu firigi byonna bigenda mweno firigi tesosola singa okeera ku makya n'okeera nga omubbi abbe firigi eyo oba osobola okukyusa ku mboozi tugamba nti si wekiri naye tugamba singa kituukawo lwaki okiteekawo kituukewo kitegeeza gwe mubbi ozze kumbego jjo be kiki tubeemu akafaananyi nyeno gye mba nteekayo kukulwaki ndi gye mba nteekayo ngikutte nnyo nagikoowa totubuulidde singa ate neesigamye bubi ate engatto engatto nazo zibeera nkugambye wano mu nsawo anti munaye bumanyiira munaye wano tuba tulya oba mmwe wammwe muba mukola kyeyo simanyi lindako obadde oŋŋamba nyumya mpulire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام أي الله وجتي وان كingiriza abaddi kingiriza abandowoleza ebirowoozo ebibi omanyi mbeeraliikirira nze siina gwe neesiga nyinza obutamanya gikozesa pulogulamu eno banja bagenda ogiraba banyiige bawabubakaki abagenda olaba pulogulamu banyiige babeere yasamira firigi ye evuze ogiwulidde obadde olowooza mu China si mu China babadde bankubira bo baba balina onnyiiga obubaka bwe nnyinza okubagamba nti buli omu abeere mugumu nekyalina Katonda alina ensonga lwaki zino engalo tezenkanankana eno nyimpi kweno ate mu bulamu bw'ensi eno buli omu alina kyasinga ku munne okkirizanga nti gundi ansinga n'ekirala obubaka bwembawa baleme kujerega nnyo bantu omuntu gw'olaba ng'owansi ate yasobola okuyamba kati nze Rama abantu abangulira ebintu si bamaanyi nti big tiktok nti oba ogenda wamaanyi nnyo era osanga muntu wa wansi bannaye tebankubira ndi busy. Hello wanji empulira kakati kyembadde ŋŋamba obwo bukadde atubanja sente mmeka tetwagala atatu esibeko nnyo ziri sente mmeka kakati ezo miliyoni 4 kwatako miliyoni 2 ozimuwe miliyoni 2 ozisuule mu toyi tatuteeka nnyo ku pressure ate kwata miliyoni 2 ozimuwe miliyoni 2 ozisuule mu toyi kimala malum mafi malum
yani mafigirigiri ziada kalas Allahu akbar shaitani audhu billahi minash shaitani rajim kwata kwa milioni 2 ozimuwe kale tatumalira budde bubusente butini nnyo anti mune batubanja naye tutadde ku pressure oyo no ebyo nina bya bugagga byange tuli mu interview amba manja bamuweko milioni 2 bazisule mu toy alowooza tuli bubi nnyo so obadde okyatugamba obadde okyasoma dduwa Allah ankumire ebyobugagga byange nze wano bwe kimunkirya ajja kuddawo olowooza kwe kuba omwana omutegeke ngamba akeera kunstockingira sukaali obubaka bwogambayo ba TikTok abanno abakwegomba abanegomba oyo nga yegomba kubanga nze yegomba bizibu kuba nange kennyini nejjusa byenkola kuba naye byenkola sibitegera oba nvaako olina girlfriend nina Miss Dama kadama ayina olimado oyo yaŋŋaana wali siyasi ng'omwagala naye mwaganga njagala twezimbe naye naŋŋaana yakuwa nsonga ki buli oyogera ebintu bya Miss Dama notubyogera kutomanya yinza okukwatibwa ekisa nanga njagala kaaba ngense nfundiridde sigamba mbu nnyo omwenge yakuwa nsonga ki omusajja nga gwe alina firigi bifukansooke nzikakkane bakugaana wakati ndi mu atibuleke sooke nywemu kyekyanguza ebintu bineeno mu firigi mukazi oyo oba enkwano yo yeyali embi zaatanywa mwenge mba nina kunywa bino nzikakkane enkwano yo yeyali embi olwo si yeyali embi olina muganda w'omuwala mbali nabeegaana naye nga gyebali naye banneesibako nze siba singa kwetera omuko ng'alinganga ggwe kikyosobola aleeta omuko ng'alinga ggwe ng'alinga nze n'ebikolwa byange ng'ajja tuvuma abantu ku TikTok ate wabaawo ekyo okola nze siriwasa twagala okwerekereza naye tutanaba kukwerekereza oba kosimba ogamba ba TikTok no nga tetunaba kukwerekereza kigenda kutwala bbanga ky'okulekerawo okuvuma kuba SB4 sikyavuma n'ekirala kati brandi abantu bamanyi Rama oli omuvumi kati byembadde njogera mbadde sibitegeera kati bino byentegeera wali oba mbadde sitegeera kankubulira ekituufu nze Rama omuntu atamanyi ajja kundabiramu eyo kategori naye ndi muntu wanjawulo muuko ndi muno omuntu mulala nnyo ndimu ebintu bibiri ndimu olwa TikTok ndimu n'ekirala eno ebbali nze embeera zange zeezo nkunyonyodde ekyandetera ebintu ebyo ebyokuvuma abantu family issues mu butuufu buli omu alina omuze gwe SB4 buli omu alina weakness ye mu bulamu ojja sanga oli nga ye obusungu bumutuma kutta ojja sanga oli nga ye mubbi ojja sanga oli nga ye kale buli omu alina embeera ze so nze ate mu bulamu obwa bulijjo siri bwentu ate ndi mulala nnyo ate n'ekirala obubaka bwenyinza obwaba TikTok si buli kyolina nti nno olina okukiraga mu kamera buli kimu nga nze tebankoppa ebiseera ebisinga ng'obiraga abantu gwe bagambye bino bye nnina tuli kati mu nsonga eziri siriyasimu gwe bagambye buno bwe bugagga bwange kati kale ebyo bwe buno bwe nnina bye bino bye nnina wano wenkoma naye nga ate kyandibadde kirungi buli muntu nabeera ne privacy mu bulamu tulina abantu abatulaba obubi nga ye waalaba ng'okutte bukwasi just iPhone eno nga kigenda mmuluma ate nga wamujja wala wamusembeza nga kigenda mmuluma mulimu abantu abamu nga walaba SB4 aguze emmotoka kati wano wafuna emmotoka eyo lowooza abantu bakulaba bulungi nze nasanyuka wekyaki katonda ndaba nasanyuka neŋŋamba mashallah bangi banyiiga naye nkyemmanyi watuukako mu mutima nogase nga bagimpadde essimu kamera
ng'owulira kikususseeko byali bingi ebigambo bibeerawo naye kati kiba kirungi nobeerako ne privacy mu bulamu bwo si buli kimu nti okiraga ekirala nina girlfriend era njagala nnyo era mwagala nnyo era mwebaza okubeera nga ŋŋumidde mu byonna byonna byenkola n'atafa ku bigambo by'abantu kuba kati ye muntu ammanyi ye muntu ammanyi n'amanya nti kino Rama asobola okukikola kino Rama tasobola nabiri abeera content naye nga kwokuvuma ngenda nkukendeeza ngenda nkuvamu okuva Len Skin we yayingira mu bulamu bwange tovala nina abantu kati abategeerekeka ab'ebitiibwa SB4 n'enfuna obuzibu weewuunya omwana bulijjo alina abantu buli muntu bwato bw'alina obbofu n'ekizibu abantu bayimuke ba TikTok abangi bensinga SB4 tuve bangi ate nga tebavuma obwaka bwosembayo bw'osobola okugamba omuvubuka ali eyo nga asobola okujoyininga TikTok naye nga alaba Rama naye nga ayagala okujja mu content wakuvuma afuuke wakabingala omuvubuka gwe njja okugamba ayagala okujja mu content wange togeza era togezesa kozi wobanga toyina kyofiirwa mu bulamu ng'era tolyejjusa muyingirire naye content ono ayina waakoseza ojja tuuka ewantu ng'ekifaananyi kye bakulabiramu kyakuvuma ojja tuuka okwagala okuwa omulimu nze Rama njagaddeko ofuna omulimu mu bibuga nga nno era nja kudda ku kyeyo lwakuba saagala nnyo okukaaba ne ngenda mu kibuga omugagga n'agamba bana omugagga n'akwata ku mutwe ne yeekanga nga mu butuufu n'ogamba bannange enseege n'envaawo juzi nembajja akabokisi ka mobile money n'ennyambalako epuloni nga womanyi nsanyuse nkoze omulimu nfunye ka kapito bakasitoma bayiika naye nga bakasitoma abayise bajja bagamba siyo naavuma abantu siyo naavuma anti owuliriza story gwayagala ojoyininga ebyovuma siyo naavuma abantu bulijjo yeepankalaba bwafaanana ne bankuba ebifaananyi ne bakwegamba content oyo bannaye kozi nga tolina kyofiirwa mu bulamu muyingire naye mubi ffe tutuuka ne twejjusa n'ogaa naye bannange naye naffe tuba tetwayagala n'abazadde balina oludda okubwera ng'owuliriza omwana wo ki kye yeetaaga omwana wo ki ekimuluma naye gwe n'otafaayo n'olekerera omwana byebino ebitutuuka kati gwe tugaye nti bazadde bo bakusuulirira tebansuulirira sijja kuleetera story entuufu naye era bikwatagana ku ebyo era eraga eyo SB4 tetuvuma nti ffe tubyagala ebiseera ebisinga family issues ze zituteekamu ebyo ebintu ne weekyawa walabako n'omuwala 10 ebyamutuukako ng'atandise ovuma we mulayogera bikigolooza era wandooza alyogobeddeko ku story ya 10 kyekyamuleetera obbeera mu depression n'ayiwa eminyira n'akola kyera ebyo kati nza sinywa mwenge sinti ndi mubbi nti yeyo weakness yange yokka naye ng'atoterera nsobola oterera n'omuwala mulina era abawala abajja bangi nnyo bangi mulimu abantegeera bo nga ye akutegedde naye TikTok ali eyo obanga oyagala ojoyininga bino kijoyininge ng'omanyi nti toyina kyofiirwa naye oba obadde oyina kyofiirwa ng'omanyi kuba ojja tuuka ozaale abaana golowooza abaffe we tuba nga tetubadde bakabi abaana baffe bali babakabi nga bamulaga taata olaba bye yali akola kyoyogeddeko nno kituufu naye nga era twagala okuwumbawumba future yo nze future yange era nze kati nanti nagamba content omuyingira tolina kyofiirwa nze kati omukazi gwe nnina talina bazadde baafa talina bakika kati omukazi oyo we namufuna era ne gwe ndifuna omulala ng'ono ankyaye kuba bankyawa nnyo njagala omukazi nga talina kika ye talina kika kye kuba kati mu butuufu oswala kati tugambe Rama neetegese tukubya amasuuti naye kubamu akafaananyi oli mu bantu tugenda okwanjula muliiza omuko abantu bangi balina zi smartphone kuba waliyo basenga abakwata mu biziga abengezigezi bano bakojja ba WhatsApp baliyoko tente ku TikTok balaba omukajja eno mbaga bagenda laba Rama yavaayo kyova ba SB4 kugambye njagala omukazi nga talina maama talina taata abantu be bonna bafa talina kika kati banandabira waawo teri kukyala kwegatta na kuzaala baana natambuza bulamu ndowooza gwawulidde emboozi ya Rama tumukyalirako naye nga mwebale kujja kundabako
Toyanziza kadisi ko kampadde. Kanywele ddala kajje nnugu ku mutima n'obutaagaliza. Mbamanyi temunjagaliza gwe buli ajja wano olowooza njagala nnyo kanywe kajja kukkakanya mu mutima kakulage nti olina okukola ennyo nawe ogule firiji eyiyo oteekemu ebintu byo. Eno firiji bagiyita pixel. Ogiraba nawe oli abaddandaze ka firiji akampi ennyo kalinga mado kampi bwe kati firiji gye yalaze yenkana wano esaliza wano naye yange nnene kola maama ne bitero baluka soko okiraba tekola tata gala what tekola SB4 Media Tuggussa Enssonga tubadde n'omukulula atoggyeko tekengwezi bugume muzika anti kati twabadde twazirisiwazaamu ziddeko wali byonna ebikola washing machine fridge byonna kozi n'ekirala kikyotalaze lingira iti togibalaze naye nga nayo weeri nina supre nina deodorant nina perfume deodorant olodi spice mpunya bulungi nnyo wemba mu bantu ndowooza ondaba nini SB4 ndabika nti nga banvumye nnyo bubi ku TikTok ndi mubi ndabika bubi nga banvuma nnyo mbulama ndi mubi nnyo ne wategeke ewaka woolabawo wategeke ewaka gundi rumu endala eri bedroom eri ekisenge kya golodi okiraba kati bagenda kunyiga ate nabamu bagenda gamba oleeta otya SB4 wuwo McDonald's eno sebo trophy navayo ndi kulu trainer nga bantikidde bampaako employment appreciation day nga bansimye ku mirimu gye nnali nkola yeeyo ndi muntu sebayina gundi yange background yange ennungi eyo McDonald's yesinga it is one of the fast foods restaurant in the world ekyasinze gye nnali nkoleramu akozi bino byapa bya nnyumba nzimba zino wipes nazirabye ng'ozijjayo nga olabalasima kugira mu kugundi oteke ku gundi wipes ziba zakwesiimuulako nga mpulira ebbugumu lisusse nemu nebbugumu buneno bu mask tewayambadde mask kaliwa buno oba babuyita batya nange omukazi yabugula n'abuteeka wano simanyi we babuyita simanyi we babuyita bibyo masaawa byonna bingi eno labba esimula Timbaland okubanga erabika bulungi then ono Suwage Wash asimula ezo ngatto nga woomulaba bwati ebintu bye bayize ndi muntu bangamba ndi mukyafu SB4 tova wano kansibe nawo ndi mukyafu sigenda kukuba tontya njagala oyogera amazima mbeerawo sirabangako okulumu ya muvubuka ng'eri organized ng'eyala bangamba mbu ndi mukyafu ku TikTok mbusima wallahi bannyonnyole ntunudde eyo sirabangako muvubuka nga alina luumu eri organized nga ya Rama musajja muyonjo engoye aziteeka mu firiji yiyo engato mu firiji ebyokunywa ndowoozo byabo byonna musajja muyonjo n'engoye era ziizo olaba zitukula zirabika bulungi kwegamba buli kimu kiri well organized aliyo kimpadde eri gundi yaki eki Rama skin no kanjireete tubadde tugyerabidde mubadde mugyerabidde ne baaga yange eri awo ennene nengu by the way SB4 nze no ndaba baaga gye nina leather girabe nagirabako eyo Dubai ogenda gijjawa wano e Uganda laba bwefaanana eno Rama skin teeta mu masasi nagigula teyitamu nagigula kujambala ku kivulu kyali kya Gudo nga tunoonya egundi abantu okutunda tickets kale like njagala nnyo Alien Skin mwana omusajja oyo yambeerawo ekituufu Alien Skin yambeerawo kuba we bansibaawo nga nvumya abantu abafamire bagamba omwana avuma omwana we mulabi mu butuufu nenzigwamu essuubi naye omusajja oyo yanzizaamu amaanyi muyimbi nsebo naye nalina Alien Skin wamaanyi nalinya najja kukomera
kale yanzizaamu amaanyi nange siina kyensobola muwa nenkola gundi eno ng'erikolwa masikini era kyekijjukiza era ne muteekako n'emabega nti buli wonna wendaga ambeerako so mwagala nnyo musajja oyo mwana atubeereddewo nnyo nze mwagala nnyo ajja kuba pulezidenti ajje mune buli omu alina endowooza ye ate naye munnayuganda yajja gwe tunaawa anaagaana bibaawo obulamu bwa dduniya eteyitamu masasi n'ebintu ebisinga wano byennina SB4 wuliriza n'ebintu byennina ebisinga wano wallahi mbifunye ku lwali ebisinga obungi mbifunye ku lwoyo muniga mwana nze ne waba tampadde kyenfunye kimmala nzikuta ne kimmala banjagadde ku lwali nze nali nvuma abantu nga naye kennyini kyemmanyi ntya naye ozze wano n'ondaba tozze nti nno zellaba Rama ozellaba alien kati yaterezezza erinnya lyange nayagala omukulu wama tukwebaza olw'okukwata ku bavubuka n'obalaga ekituufu abasinga obungi alien tumutegeera naye olwo abamuyita printing abatamutegeera naye nga ffe tumutegeera so byebyo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kankujjukize Wi-Fi Airtel ogenda ogyefunire obeere nga tofuna internet etabuukabuuka baziwa and sons genda kumukwana kedi wefunire ekozesa byonna byonna nga biri mu regino edelivery bagikola paka ku mulyango wefunire obutimba bw'ensiri masuka blankets tawero mattress protectors nebidali biringanga ebyo babaita baziwa and sons kumukwana kedi genda yoko ate wefunire twakatukuleke ate mama abaana tatusanga natandika ate sinawasa ntannavaayo waabwe simala gatwala mwana w'abandi ate mayinti ayinza okujja nalooza nti bino ffe tuyonoonye wakaawe ffe tubinywedde kumba omukulu kabwejumbira yabiridde kama dali ku kamera nze muzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga Muggussa Enssonga SB4 mwagala nnyo. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.